Obubaka bwa Easter okuva ewa Ssaabasumba Kawanga Ssemwogere tebwawukanyeeko n'obwo obwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II bwe yawandiikidde Obuganda okubwagaliza Easter ennungi. Ndowooza kansooke nkusomere obubaka bwa Bishop Paul Ssemwogere era bwagambye bwe buti: tusonyiwagane, teri atakola nsobi, ffenna twonoona. Wabula bwe tuba twonoonye tuleme kuwaganyala kusigala waggulu. Tukakkane, tutegeere nti twakoze ensobi, twekube mu mutima, bwe kiba kisoboka twetonde. Ate naffe abalala be bakoze ensobi tubeere bakkakkamu, tutambule mu bulamu obuggya, obulamu obuzzuukivu. Obwo nno bwe bwabadde obubaka bwa Bishop Paul Ssemwogere. Kankusomere n'obwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi nabwo obutegere bulungi, obukompeyalinge oba ogeraageranye obubaka buno. Essomo eritujjukizibwa bulijjo nga tukuza amazuukira ye Peetero okwegaana Yesu ne Yudah okulya olukwe mu Yesu. Bulijjo tufube okunywerera mu ebyo bye tukkiririzaamu, tuleme okuwubisibwa n'okwegaana abantu baffe olw'ebyenfuna n'obugagga. Tusse ekitiibwa mu ndagaano ze tukola bulijjo nga teziri mu biwandiike, wadde okubeera n'omujulizi, wabula okwesigaŋŋana ng'abantu. Ensonga eno nkulu nnyo eri abakulembeze baffe ne bannabyabufuzi, naddala nga tujjukira omukwano n'obwetoowaze obweyolekera mu kubonaabona n'okuzuukira kwa Yesu Kristo. Nassaako omukono Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Era President Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yavuddeyo mu nsonga y'emu, n'atafulumya bubaka bulala, wabula n'arifaalinga oba n'agezaako okuba nga ategeeza abantu nti abaafunye obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe bayina okusoma oba naye bw'abawadde, olw'ensonga nti bumala bumazi. Tulekeraawo okweryaŋŋanamu enkwe, tusobole okuba nga tukuuma ekigambo kyaffe kye tuba tukoze awatali ndagaano. Buno nno obubaka busindikiddwa eri bannabyabufuzi, era Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi akirileetinze bulungi oba akikwanyaganyizza bulungi, olw'ensonga nti agambye nti ensonga eno nkulu nnyo eri abakulembeze baffe ne bannabyabufuzi, naddala nga tujjukira omukwano n'obwetoowaze obweyolekera mu kubonaabona, okuyita mu kampeyini za President Robert Kyagulanyi Ssentamu, okuyita mu abo ba Frank Ssente z'abattibwa, okuyita mu ba Olivia Lutaaya abaawambibwa nga nakati essaawa zino tebannaba kuba nga bateebwa. So obubaka obwo katubutwalenga nsonga nkulu, era ne Bishop Paul Kawanga Ssemwogere bwe bubaka obumu era bwategeezezza Abakristo. Bubeere obubaka eri muli Munnayuganda, tubutwalenga ekikulu olw'ensonga nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Era kinsanyusizza nnyo kubanga ne bannaddiini nga kw'ossa ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ebyobufuzi abifaako nnyo, kubanga bisinga kunyigiriza muntu wa wansi oyo yanyigirizibwa. Kale nno tukitwale oba tukifunemu ekyokuyiga, kubanga buno obubaka si bwa Mathias Mpuuga Nsamba yekka, wabula bwa ffenna Bannayuganda, naddala mmwe ba foot soldiers abali okumpi ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muleme kubanga Mpuuga ow'ekitiibwa eyakoze ebyambyone okubanga atyoboola ssemateeka w'ekibiina kya NUP
nga kw'ossa n'ebiragiro ebyamuweereddwa omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kale atakumira mpeera bankuumire, ndowooza Honorable Mathias Mpuuga Nsamba aleme okuba ekyokulabirako gye tuli, wabula tumukoppeko ebirungi byakoze, twesonyiwe enguzi.